abadde agenda okwanjula mwana munne Mariam Nalubega ng'ono abadde yakadde okuva ku kyeyo gy'abadde akulira nga tutuukidde magako gyawe eswayibwa olusuulwa awo abadde bateekeddwa omukulu tusanze embeera yakusubirwa olw'omwami obutalabikako wayisa akiseera omukoli Nalubega ne bamuwerekerako n'ajja okubuza ku bantu abadde mu butebe ku luyimba lwa Stabwa n'atta oluyogayoga. Nalubega kulukuta akazindaalo neyeebaza abantu okujja ku mukulu bategeereza nti ebaddewo byonna si yasoose wadde okusembayo. Nkimanyi sinze asoose ate era si yenkomerero yange. Nsaba maama wange wonna wooli sinze asoose maama. Ekizibu ekituuseewo sinze akisooseeko. Byogedde ng'eno adi bamulekeddeko okubuuza basangula maziga akyukira ekitabo atabadde ku mukulu namwe basa byonna byamukoze n'okutuuka okulemesa omugole omusajja namukwasa Katonda. Taata wonna wooli era ompulira era ondaba sigenda kukola kibi wabula nsaba Allah akuddizeewo ky'okoze neyanziza bye bigambo byange. Muhammad Kawiki abadde taata w'ensonga akutta akazindaalo n'ategeeza abatuuze nti omukolo gubadde gutambudde bulungi era n'omukuba ebifaananyi ku ludda lw'abako kyokka n'amutegeeza nti omukulu yafunye obutakkaanya ne mukyala w'omukulu n'amusibira mu kisenge wadde obeera teboogerawo omuko yava n'amannya ge. Ne kameramaani ku sayidi y'abako mbadde naye n'ategeeza nti mukyala mukulu aggalidde omwami mu kisenge ndoza baafuna obutakkaanya naye sigamba nti alemeddwa kujja kukima mukazi we. Enteekateeka zonna babadde bazitambuza bulungi. Olw'entebe y'omukulu kubeera enkalu tekirobedde baana kwetuliramu ne batandika okwenywera sooda. Nalubega ze mu nnyumba n'akyusa olugoye n'akomawo n'emmwanyi ne basalako ne bagabula abantu ate bakyali ku mukolo. Bwe tuukidde taata w'omwana Hamisi Wamala ategeeza nti enteekateeka z'omukolo zonna azibadde mu taata w'omwana era Nalubega tamwegaanangako. Sisobola kwagaliza mwana wange kibi era sinnafunamu mutima yadde enteekateeka egamba nti omukolo gw'omwana wange ngutta kubanga n'abaka badde bajja okukyala wano simanyi gye babadde bava sirinaako na namba zaabwe za ssimu. Ategeeza nti omukolo gubadde kulina okubeera mu maka ge kyokka ku ssaawa esembeyo Nalubega n'amwegaana nti amaka ge gaswaza okuleetamu abagenyi. Nanziramu naŋŋamba na buli kimu ŋŋenda kugula kigule taata ŋŋenda mmugula senga ŋŋenda mmugula ne bajjajja abankolako bonna n'omuko nenkivaamu ne mubuuza nga sinnaba kuvaawo kiki ekikkozesezza ekyo. Omwana ensonga gye yakubawo ya bwavu nze ndi mwavu ŋŋenda swaza omukolo gwe. Wamala naye akabye ng'agamba nti omwana mukwasiza Katonda yekka yabamulamula. Naye nze mukwasa Katonda kubanga nasobola omulabirira yava wano ng'agenda ebweru n'alinnya n'agenda. Mukama yasinga okumanya abeere bulungi mu nsi. Amuli Mukasa yakusakidde eggule lino. Twakulaze emboozi okwanjula kwa mwana muwala Mariam Nalubega bwe kwayisa olw'omuko obutalabikako. Nalubega yabadde awerekeddwako ab'eŋŋanda abalala n'emikwano yafulumye mu kidaala n'ategeeza nti ebimutuuseeko si yasoose. Nsaba maama wange wonna wooli sinze asoose maama. Ekizibu ekituuseewo sinze akisooseeko. Ne kameramaani ku sayidi y'abako mbadde naye n'ategeeza nti mukyala mukulu aggalidde omwami mu kisenge ndoza baafuna obutakkaanya. Kati olwaleero bazadde b'omwana bombi okuli maama Hamida Nantege ne taata Hamisi Wamala boogedde ebikoonagana ku mukolo gw'omwana waabwe. Maama Nantege asambaze byonna taata w'omwana by'agamba nti yamulabirira ky'agamba nti kya bulimba kubanga yalabiridde omwana we okuviira ddala mu buwere. Omwana oyo ne muweerera okuva mu baby top middle
nga amasokirasi bazigenda zigobagana bwabanga mugula ine ekikumi kye yateeka mwana wange okuva baby paka senior form akomye nsaba Allah ambonereze era mbadde njagala abeerewo akwate Qur'an eno alayire ayogere we yampeera ssente. Annyonnyodde nti bba yamusaba ensimbi obukadde 6 kuba omwana abadde bweru nga talina kyamuwa ng'alumiriza nti kyekimu ku byavuddeko omukolo okuyiika. Yaŋŋamba ayagala akakadde kamu n'ekitundu fayini konze akakadde kamu n'ekitundu nti ye mukwate akakadde mukawesenga mukwate akakadde mukampe mubbaasa njagalamu akakadde kamu n'ekitundu mukwate omutwalo gwange njagala gumu njagala akakadde kamu era n'ekitundu omutwalo gwe mukwate n'omutwalo n'esenga mumuwa akakadde. Nagenda okwala nga ndi mu miliyoni 6 zayagala ne mugamba sente ezonsaba zaaki n'agamba omwana abadde ebweru nga tandabirira. Nantege asekeredde Wamala nti wadde omukolo yagulemeseza ye omusajja yamuwadde dde ebintu ebyabadde bigenda okuleetebwa nga bino biwerera ddala emmotoka nnamba. Nakubanga ebintu byange ngenda biyoolera ngenda bifuna bulungi nnyo byonna byaguliddwa weebiri ngenda bifuna mugule wasemikisa gyo nkulaga nti nkyafuna ebintu byonna nabifunye. Bwe tutuukiridde taata w'omwana Wamala ategeezezza nti byanfuna bye byatabudde mukyala we kuba yatuuka n'okumugamba asalire abaka akakadde kalamba ng'omutwalo kyokka nga balina kuzigabanira wakati. Nensala emitwalo 5 naŋŋamba ate ezo osaze entono nnyo konze zaagala mmeka sala kakadde nenzikiriza akakadde bwe nzikiriza akakadde naŋŋamba naye tugenda kukagabana konze ate lwaki gw'ogambye oyagala mmeka 5 nze nga kutaddemu naŋŋamba ekirala entebe ngenda kufunako eno mwami akooye eyeewuuba sofa agitwale ne tanka agitwale agenda kundekera ente kuba yebajja ggi mu bbako. Ategeezezza nti ebyobutalabirira mwana mukazi we alimba kuba n'ensimbi ezaasembayo yamusaba emitwalo 7,200 ze yamusindikira ng'amugambye nti omwana ali ku ssomero ate mu kaseera katono n'amutegeeza nga bw'alemereddwa okuzaala kyokka nga ye amanyi nti asindisa ensimbi za ssomero. Mariam Nabukenya eyabadde aleeta mwana munne okwanjulwa ategeezezza nti si ye yasalawo omukolo guve ewa kitaawe wabula yagugoba kuba yali agaanye okumuwa ensimbi. Amazima gali nti omwami wange talina ssente miliyoni 2 ze wasaba tezikola ki teziriiwo naye mbadde nsaba okkiriza omukolo nga gwe ogukkirize tumale omukolo ebisigadde bibeere eri bya bbali. Ekiseera ekyo n'ayogera bingi kati oba tuguleke buli muntu ajjeyo ssente ze mu meeting nga ngamaze oba tonnayogera na taatawo toleeta musajja wange. Taata ngamba bwe muba temunnampa ssente zange togeza n'otwala omusajja ewasenga. Ono era akiggumiza nti tagenda kwetondera kitaawe kuba yamuzaala okukadda era ne bwali baafudde tebatwalanga omulambo gwe gy'alinga n'okumuziika tali muziika. Sirina budde bugenda kwetondera taata wange. Si bulina budde bwe ngenda kwetondera taata wange. Bataata bange abato gye bali balindabirira. Ne bwe ndiba nfudde ate tebantwalayo n'omulambo gwe sijja gutunulako. Bwabuuziddwa ekyalemesezza omuko okulabika agaanye okubaako kyayogera n'ategeeza nti olwo luli balolala. Tubeera n'omugole mu kisenge ne tulindirira omwami waffe. Mariyamu akubira omwami we sawa zaali 8 n'amugamba mutuuseewa ko bali tuli mu paakingi tukola ki tujja tukubayita essaawa. Netukuba essimu y'omwami waffe ng'ennamba eri bizi. Naddamu n'akuba twakuba ya chairman ku sayidi y'omwami abajja. Chairman yatuddamu ekigambo kimu. Tufunyeemu obuzibuzibu. Ne twekolako olwekolo obuviri bwonna ne tubusiba sene ne tuzeewola. Ebyo bibaawo. Naye n'atukola obuntu. Naye Mukasa Amoni yakusakidde kulira bino ku Bukedde TV. Ate leero lwe lunaku olwokubiri ng'emmotoka z'ebyamaguzi zitandise okusala